abasawo the service here usually ends at around 2. Boyino omulwadde gw'osasula mwabalwadde abagenda osulayo nga wano wajju Omulwadde wabeeramu n'akasenteko era osasula oba tokayina era osula wabweru kati so basasula $6,000 buli kiro sitegedde omujjanjabi oba omulwadde mwena been operated. Of course, when someone is operated, It being a government hospital means at least it could be affordable for everyone. But then you come, maybe you have planned, you have a budget of this amount, and then you reach at the theatre and they're asking for 450 without even medication. in the theatre. Yes. So you pay 450 and then you have to get up for medicine. You have to go outside and get medication. You pay it separately. So for you, they were operating well. They are removing For C-section. the C-section, you have to pay for this. So you pay 450 for C-section, and then you're forced to even go outside to get money, and they can't even work on the patient before paying. Ali jasetereza sisimu zaye nti ffe tubeera wano nti olina omulwaddewo okitegeere omulwaddewo bw'abazze kale wali akasente kaliwo mu budde okuba kalina omukazi owange ali eyo muntu ali kasente ate nzitegekedde okitegeere naye ati omukwatako okuyingira mu ndeeyi ali bagamba sooka okole kimu era abadde okumala essaawa ngezi paka inoonyeza ssente n'enzitiika neyokayinga singa yavugeyo sente meka era bakubaana n'ezeddagala omaze olina mitwalo ngaaga kati sinanjawula private ne gavumenti. Tujja kubanga enkiiko z'abantu batubuulire ebikola ki ebitabasanyusa mu buweereza bwa gavumenti kubanga inspector abategeera ekigambo inspector ye kalondoozi w'emirimu gya gavumenti kisanyusa mituufu giri ku mutindo kyekintu tutte mu bantu kakati. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.